Abantu abaliko obulemu okwetoloola eggwanga lino si bamativu n'embalirira y'eggwanga lino nga bagamba nti bo nga abaliko obulemu baweebwa obusente butono nnyo obutabasobozesa kubayamba olwo ne basigala nga baavu mponga byoya awatali ayamba. Butunuulira embeera eriwo mu Uganda mukadde obutaano tebutumala n'olwekyo bayongera otugaziiza ku bajeti yaffe bwe tutuuka mu by'ensoma era batwongeremu. Bano okulaga obutali bumativu buno basinzidde ku kitebe kya disitulikiti ey'e Wakiso gye bakuŋŋaanidde okuliirako awamu n'okudduukirira bannaabwe n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu ng'ensisinkano eno etambulidde ku mulamu ogugamba nti okukyusa endowooza mu bukulembeze naddala mu baliko obulemu. Obubbi bw'amataka bubususi. Omuntu aliko obulemu eba kusanga nga ettaka ly'olulina tulina abatuyoyomya. Naye gwe aliko obulemu toliiko ssente z'ogenda kuvujjira bali abakola ki abakwasisa ensonga. Naddala nga poliisi neeta abantu ne bajja ne bappa amataka gaffe n'ogendayo ne bakusenza luti. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge eby'amaanyi okuva mu gavumenti eya wakati abakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko akatakabanira obwenkanya aka Equal Opportunities Uganda nga ye Sophia Nalulejjuuko, ababaka ba Paalamenti abakulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Wakiso Betty Ethel Naluyima, owa Kasanda Frank Kabuye wamu n'abalala. Ssentebe Nalule agamba nti kyekiseera Paalamenti eveeyo bongere ku ssente okuva ku ezo ezibaweebwa ng'agamba nti embeera eno ebakosezza nnyo kuba n'abantu bangi bafuuse bakiggala ate abalala bamuzibe abandisobodde okutaasibwa naye olw'ebbula ly'essente ne balemererwa. Abangi balabika bali etinda school for the deaf naye nga hearing yaabwe yandibadde osanga ebeera recovered. Some of them are condemned to go like you are totally blind naye nga tosanga twandibadde tulikavaringa some site. Babaka ba Paalamenti okubadde Kabuye wamu n'omubaka bali mu ezo Nsubuga bagamba nti bali mu lutalo lwa kulaba nga buli disitulikiti mu ggwanga efuna essomero ly'abantu abaliko obulemu ate liteekebwemu ne ssente ezimala kuba bwe basoma nabo bafuuka ekyomugaso eri eggwanga. Mu kaseera kano aka bajeti tukulembeza ekyokubanja essomero ery'abantu abaliko obulemu ku buli disitulikiti tuve ku bino ebya region okulanga ne region ezimu otuuka nga amasomero agalimu nago tugasobola kumala abantu abo. Twaga okulanga buli disitulikiti ezimbibwamu essomero eriko abantu abaliko obulemu. Muzadde mutagenda mu ddwaliro ng'ali lubuto mazima n'oluusi ndina eddwaliro nanoli kali expensive. Ye ssentebe wa disitulikiti ey'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga akutidde abaliko obulemu bulijjo okwekkiririzangamu kuba bwe batakikola kibaviirako okunyoomebwa ate nga balina bingi bye basobola okukola. Tekitegeeza buteesobola, ekitegeeza nti ebirungi bye mufuna mubikozese bulungi. Twewala embeera egamba nti olw'okuba twafunye atuwa kati kino kankitwala ekitunde n'ekya banaakola ki banampa. Yo omubaka Betty Ethel Naluyima akangudde ku ddoboozi n'atabukira abazadde abalina abaana abaliko obulemu abalina omuze ogw'okubakweka n'okugaana okubasomesa kyagamba nti kibi nnyo. Abazadde baffe temuddamu kulekayo baana baffe. Abaana ne bw'omuzaala otya ng'aliko obukosefu omwana oyo asobola okuvaamu n'afuuka omuntu omutuufu. Oluvannyuma ab'ekitongole ekya Blind Lives Matter bakwasiza RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi emmotoka y'abaliko obulemu ekika kya Noah egenda okubayambako mu kutambuza abaana n'okusingira ddala mu ssomero lyabwe erya Salama School of the Blind eryakwata omuliro gye buvuddeko. Omukulu w'essomero lino Francis Kirubi alomboza ennaku gye baayitamu ng'essomero lino likutte omuliro n'akuttira bannayuganda okugemesa abaana okwewala embeera y'obulemu eva ku ndwadde nga poliyo n'endala. Accident yaliwo abantu baleke okwogerera ebintu ng'ebyo amafuukuule. Accidents zibaawo. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaleero.